Nisampola Tebinagwa. Subscribe. Yo, Tomba wano kumukutu guno. Guys, this is Angela Katatumba. Please subscribe to Kakos Facts 256. Otusiweko yo name from Uganda na Uganda na dela ngoli oli Uganda ngaba maje. My baby, don't forget. Baniza Kakos Facts 256 channel ya Fenunje no batusako information ezenja ulo amanya gangeze Trace May nenga mbela ntambudde ne beautiful the black beauty Rosemary now kwera wanonga tuwa information zibela nyingi bamwe mu industry yafe entertainment mwena ba artist ani enena bisange wano aba subscribers abapya bakajja tubaniriza aba viewinga mu abasingira ddala bannange kwasi nti buli subscribing akola ki a viewinga naye gwa subscribing anotwala n'obudde nojja n'okola ki no viewinga gwasingira ddala mukwano high level tour and travel agency bakujjukiza nti balina trip yabwe ng'ennaku z'omwezi 9 mpaka ku mwezi nnaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu naye nga bagenda mu bifo bingi ebyenjawulo okunyinza National Park bifo bingi nnyo siyinza bimenya naye ng'oyaga okumanya ebisingawo batukire ku Facebook page yabwe sako ne WhatsApp number yabwe 0788751454 osobola okumanya ebintu bingi ebyenjawulo byetasobodde kugamba neno ate nga ye atwambaza Jokes Collections oyo mwana abanango omulimu akoledde ki akutereddemu ddala amaanyi yatandise n'okutunga obutengi oyagala katengi kafaana katya oyagala crop top ngeno oyagala kateeteeyi oyagala two piece kwasaganya Jokes Collections osobola omusa ku Instagram page still eri Jokes Collections, Facebook Jokes Collection oba WhatsApp ye okumufuna amangu ne mwogera mangu nakubulira price delivery byonna trust tuwe namba ya Jokes enamba ya Jokes 0752180170 osobola okuba nti okola orders ow'enjawulo naye nga situgenda batandika ne story ya mwana mwala Evelyn Love oba abamugemanyi nga Evelyn Lagu kuba erinnya likyusa nakubayo obuyimba bwe naye nga embeera ebadde si nnungi nnyo abadde mulwadde okumala ebbanga abamukwatiriddeko awo ne bamulabika nti bamupushinga nga bamufunira treatment ez'enjawulo paka we yavaayo n'agamba nti betaaga kidney transplant era nga tasobola kyemalira tubebaza nnyo mwenda babaddeyo ku Saturday ng'ennaku z'omwezi 27 babadde car wash era naye kenyini yavuddeyo individually n'abeebaza bonna abasindisa 500 1,000 mwenna mu category yoyo nayona gyoli yes n'abeebaza naye nga zo ssente zikyabulako neyebaza nnyo papa Mr. Kisemakula nti yebale kumulowooza mu bayimbi bonna ye yasalawo n'agamba nti ekifo kino teri nti bya business teri kola tukiwaddeyo ya kyalunaku lwa Evelyn yawadde nga balanga only car wash naye nga mwabadde mu bintu bingi nnyo ebyatwalidde mwabadde mu okusala enviiri okuba engatta eddagala ne ba celebrities bangi nnyo ababadde abeegattidde mu kwoza engoye bamama Fiina abayimbi ba Jasmine bonna twala tugende babaddeyo okuleka nti basupportinga muyimbi munnaabwe ono kubanga ye yavaayo yabaddeyo kubeera nga basupportinga teri atasobya Vaina gamba ngwaba ina gwe yasoba mu ngeri emu oba endala wanaaba ateredda gyafuna engeri gyakigattawo naye nga right now yeetaaga essala zammwe yeetaaga n'okukwatako mu nsawo zammwe omwami Bosa Serunkuma akulira Zubairi family ye yagamba abagenda tuulanga ba Zubairi family bateese oba beekuŋŋanye balabe ki kye bagenda obeera nga bakola ki nga bagattako ku ssente Evelyn naye nga zonna awamu baafunye 167 million nga wakyabulayo 180 million nezigwamu awo so mwakoze kye mukozera neyebaza n'asiima ku ntobo y'omutima gwe naye nga zo ssente zikyeta abakyayagala okuweereza Evelyn Love ssente enamba yaabo enamba ye oba enamba ze ziri bbiri tugenda beera nga tukola ki nga tuzibasomera musobole obeera nga musindika ow'Enkumi 2 tebamugoba ow'Olukumi tebamugoba ow'Enkumi 5 ow'Omutwalo naye mwena kyonna kyonna kisobola obeera nga kikola ki nga kiyamba enamba ye eri 07 77 42 42 37 amanya ereta Evelyn nakabira songa yemu eya Evelyn Love wavuddeyo omusajja Michael eyakagulawo emmotoka etalinnya ku luguudo lwaki watulenga agamba wetukagamba ngama ekifo tugenda muye motoka yali eyogera naye nga tuvudde ku kyemmotoka kusonga zino yaddeyo ng'agamba mulwaki teyakoze eki teyalabiseeko ku kawaasha eno simanya ye alina gundi erabirira ab'omutima simanyi ono simanya olw'okuba wa kidney lwaki teyalabiseeko naye nga I think bigwa mu category yemu era yabadde amusuubira okubeerayo lwaki teyalabiseeyo naye nga twafunye ku mukulu byebekulu ng'agamba nti mukwano ensi ejjudde
mulwadde tetuganye nti Evelyn Love mukyala mubi nti oba kisaze lwa mutima oba yankola kino bakiri nagamba Evelyn Love ze mumanyi mwagala nnyo yalina backup artist wange eyo mugundi no not really yes I thought yali wa chameleon sorry nagamba nti mu nsi yonna mbeeramu abalwadde and on that case muwala wange Ebya tayabadde mulwadde era nabadde mu ddwaliro ne sitasobola kukola kikujja ate nawe ne King Michael tomanyi engeri bantu gye boogeramu like together toba yafunye engeri gya sorting up oba kambeerako kakambuuze King Michael alimu abo abagenze okusunga nti yagenze ebbala ani ataze kozi ku mikono mingi wabeerayo abantu mulimu agenda okujja nga ze entuufu ebemulese ekyamuyisiza mulimu agenda okujja nga yazze kulabiriza King Michael yabadde azze labiriza ani ataze oba gwe baaguwadde ye yabadde gatekeeper abantu ababadde bize wootukira ogamba nti munnange gundi teyabaddeyo by the way tuba twogera kuba tabadde ne Palaso teyalabiseeko Palaso Mayanja teyalabiseeko naye ye reason ye etegerekekako nti he's out of Uganda. Tugende ku nsonga z'Mama Awards. Minister Chiwanda yabaddeyo na holding meeting era ne babako ensonga ezimu oba endala ze boogerako naye nga mu nsonga zino mwabaddemu ensonga za Mama Awards okuba nti zakomezebwawo nga zigenda zibeera mu Uganda ennaku z'omwezi ezinaba kubeera nga ziri clarified naye ng'omwezi gwo gwabaze okutegerekeka mwezi gw'okutaano Mama Awards zigenda beera muno mwennyini era ab'obugoya abadde bagenda otuula ewaka muzirabiraawo mugira mukyaziterese muzikolere bulungi musobole okuyita ku red carpet tukitegeera ekintu ekyo naye nga muno mwabaddemu abayimbi bangi ab'enjawulo n'abagamba mwabaddemu Cinderella nga kati yakulira aba Uma ye president wa Uma n'avaayo n'agamba nti kwegoba naye yabadde n'agamba yali tatisanyukidde in the first place we basooka organizinga zineno ezi awards n'agamba kuba tebababuuzako bo ng'abayimbi naye kati now ali happy because ali excited even because bagenda babuuzaako bo nga bo bagenda vayo bafune olunaku batuule ku nsonga specifically nga za mamas era nga omukulu Chiwanda alaba nga it's a big thing in the tourism industry. Besides that Chiwanda avayo n'agamba nti bagenda kukola oluyimba naye nga zino oluyimba si lwa ggwanga lwaki lwakuba mugenda beera mba artist ab'enjawulo naye oluyimba si lwa ggwanga oluyimba oba luwana tourism oba luwana Uganda mukama yamanyi naye nga gama project 10 egenda ba ebatwalira 300 to 400 million shillings. Who is the producer? Who is the writer? Anti banakitone bavuddeyo nga Africa Talent Search kigenda vayo mu ngeri ya talent search nti bagenda noonya abaana ab'enjawulo barayita ab'enjawulo omanyi baana bangi bali abalina talents but they're not seen or recognized kati nga twogera ku meeting eno yabadde mu Chiwanda siyinza kulekayo full figure full figure yetwalidde mu bantu abali upcoming talinayo olimbayo lumu babiri naye byagala naye nakkiriza full figure amaze emyaka emeka mu industry anti oba hiti egaanyi by the way wokolera oluyimba cause I know oluyimba sima muchakale something like that mudigide Royadam ne Palaso wokolera oluyimba ne lugaana not ku extent eruddamu n'omuyimbi omulala kuba we baluddamu at least ko ratambula ko yaruddamu ne Palaso kati wokolera oluyimba ne lugaana not ku extent eruddamu oba kyali upcoming Mufiga yabuddeyo n'agamba nti omukulu Minister Chiwanda ensonga ze yandityandikiddeko ng'ekisanya tekinnaggwako ate ze ensonga zasembezzaayo naye kale she's happy ensonga eyamunyiizizza kuba akasumbuusa kamu n'amazzi kubatuuzaawo ate olumanyi ne baclarifyinga nti nno nti sente simanya baaziride bano balidde lanki balidde biki ne batolako sente babasindikira message ebayita babagamba tugenda bawa manya ekigambo ekyansesezza mu kifo kya stakeholders yagambye ba shareholders No, the good thing you understood what she was saying. A pronunciation zaba waliwo abatashite full figure mulumbe mpola omanyi full figure naye nga full figure yatwalaganyiza abantu bangi mwe mwabadde omwala Spice Diana namusala lwaki temuzaala abagala abalungi muwabaaki temufumbirwa kyovula badana Nabatanzi bamubyeko omusajja Alina ko Spice Diana alira ki full figure ya yazalira Lubega Roger baide mu kirowoozo manager Roger bajja mukubako wano Spice nakama no manager Roger ensonga zino tuzimujjemu because simba wange I know nkazi n'abaana oba kyekigana
oba tusiteke mufi nanga muzaale ekyagobeza Diana n'abatanzi butazaala ne bamukubakawo naye bana abasajja tebaswala omanyi Lwasa yayogeredde ku buko nti n'oyo ebinaalema nga afuna omulala abasajja mwekaza bana abasajja mwana ab'ensonyi naye kati oyo omukazi yabaleeta bula Diana n'abatanzi yawonya eddoboozi tenavaayo kyenaakamwagalako tenavaayo ku clarify nga kintu kyonna kyonna oba mwogera ki oba bamubba he's not the last born of men okiwulidde ekyo mukazi anyirira abakazi ngaabo mbusimanya mubalaba kutambula abantu bafuna abakazi abalungi kutambula naye ng'ekiro bagugumuka ng'afaaki basongola enjala west ng'alina ebitambo kiki bwera otamula naye wano mu during day ng'ali very normal nga otamula naye gamba ekiro n'ebitabuka naye nga full figure ye musanyufu yazaala akaana ke Kam7 yazaala omwana we yazaala omwana we n'amutuma erinnya ly'omukulembeze w'eggwanga naye nga full figure naye yagala mutuma yoweeri ne bamugamba erya Museveni liyinza okukola amangu Sheri Matovu wagamba nti Anatalia olina okuneebuuzako engeri boyfriend we gye namubba Goloza Sheri Matovu yandivuddeyo gamba nti simanya gundi ampala na bintu by'abasajja mbu Anatalia alingiriza nnyo Sheri Matovu mbu yalaba obugalo bayogerawo mbu simanya yeyerusa yatunda ebizigo naye obugalo bwagaala she's proud ate bananga abaddugavu naga obalanga nze sirina bugalo zino ttatu Anatalia tamanyi ttatu ate yabagamba Sheri Matovu yabagamba weeyerusa olabike bulungi okusinga obbeera nagamba abaddugavu gye bali yagambye ekizigo kibi w'okikozesa n'ekikwokya naye si kibi w'okikozesa n'okola ki noonyirira naye ng'agamba ensonga za Anatalia ne Sheri Matovu temujja zitegeera ensonga zaabwe babiri yagenda mbuye nga kasinia 1 nga Anatalia wa senior 3 bwera bonna beerangira okuba si bya ssomero zino ensonga zirimu essomero byatandikira ku ssomero nga mbadde nkyakuleetera sinyanu nga kanyirira mukasheyi mbwera ekyo nakyo Anatalia akimanyi kakyali kaddugavu naye yalimu Sheri mbuye ng'agirira ng'agaba bajjage era ne Anatalia waba yali mulenzi bambi yamusonyiwe mulenzi ki ng'owa Sheri yamwagala kuva senior 1 paka senior 4 era ku lw'ensonga ezo kati olugendo ne luveeyo paka ku some station bwe bagenda okulaba nti mbusimanya Anatalia station teri emu balina station emu gye bakolako nga eri emu naye nga balina gundi za njawulo ng'omu akolamu eno gundi ndala n'omulala ng'akola mudala then ne bavaawo naye bannaye Katonda ono oba yagala mubeere bambikwano mwekaza bwekazi naye nga teyakyogedde mu bubi kuba badde agamba mbu akuwa ku advice nomanyifa abaddugavu ye tukitwala ng'omuntu akulinnyirira akwogeddeko akubuuliddeko lwaki yamukubidde namwa munnange no mukazi munnange nkubuulire njagala kuwa ku advice bwekino neesonyiwa lwaki yaze n'abikola ku Facebook live namugamba nga waali omuddugavu mbu biki mbusimanga mbu omuddugavu mbu takola ki ababiri bano ekibatwalaganya be bakimanyi tetujja biyingira naye of course omuvaayo social media ensi yonna nebalaba naffe tujja kuvaayo tuboogereko okiwulidde ekyo naye ku lw'ensonga etugamba nga tusukako waneno aba high level 2 and travel agency nyongera okujjukiza nti balina trip ng'ennaku z'omwezi 9 mpaka 11 omwezi ogw'omusanvu naye nga sure webukingira ku ssente tono nnyo okumanya ebisingawo bakyayirako ku Facebook page yabwe wowanike enamba yabwe y'essimu eri 0788 75 14 54 ensonga emusobola okuba nga mutugoberera ku social media zaffe ez'enjawulo Trace May buli wamu Facebook Instagram TikTok Twitter okitegeera ekyo naye nga n'olw'ensonga etugenda batukomaa neno amanya gange nze Trace May nga mbadde sirinze kamera ne munnange Marina everywhere mubeera bulungi Rose Lukwago Instagram